nga tukyagenda maaso n'okutuusaako amawulire agava mu lutalo olugenda maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo wakati wa gavumenti ya Felix Tshisekedi ey'eggwanga erya Democratic Republic of Congo wamu n'abayeekera aba M23. Olunaku lwajjo twakuwadde amawulire nga Parliament eya eggwanga erya United Kingdom batandise okuba nga basala entotto era ne bawera okubeera nga bagenda kukuba sanctions eggwanga erya Rwanda. Kino nno kyabadde kikyagenda maaso kaakati ate waliwo amawulire genjagala okuba nga nkuwa. Parliament ey'omukago gwa Bulaaya kyetuyita European Union Parliament batudde nabo ne baba nga ate bassa kimu era majority oba abasinga obungi mu Parliament eyo ey'omukago ogwa Bulaaya nabo bamaze okuba nga bassa kimu n'amawanga amalala omuli eggwanga erya United States of America, eggwanga erya United Kingdom n'amawanga amalala agazze gegatta ku bannaabwe okulaba nga bakuba sanctions oba nga bateeka obukwakkulizo ku ggwanga erya Rwanda. Abamu ku bakungu abali mu gavumenti eyo omuli okuviira ddala ku mukulembeze amanyiddwa nga Paul Kagame Rutagambwa, abamu ku baduumizi b'amagye mu ggwanga erya Rwanda oluvannyuma lw'okuba nti kyazuulwa nti be bafandinga era baweereza ebyokulwanyisa, baweereza ssente enkalu n'obuyambi bw'ebika ebyenjawulo mu bayeekera ba M23 abali mu kutigomya eggwanga erya Democratic Republic of Congo omuli n'okugezaako okuwamba ebimu ku bibuga ebizze biwambibwa newankubadde ng'oluvannyuma ate bizze birabibwako nga bidda mu mikono egya gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati wuliriza ki ekiriwo oluvannyuma lw'okuba nti eggwanga erya United Kingdom lyavuddeyo ne litegeeza tugenda kukuba sanctions eggwanga erya Rwanda ate nga waliwo amawanga agazze emabegakaawo nga gawulirwa tinagano gazze gakola kino. Kati wetwogerera nga ne Parliament oba olukiiko olukulu olwa omukago gwa Bulaaya kyetuyita European Union Parliament nabo beegasse era nga bayimiridde emabega wa Felix Tshisekedi w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Jjukira emabegakaawo twakuwa amawulire nti eggwanga erya Rwanda lye lirimu ku mawanga agoogerwako mu nsi yonna nti bano bakyali balina addiiru ze balina n'amawanga aga Bulaaya n'agamu ku mawanga amanene naddala mu nsonga z'ebyobugagga eby'omu ttaka. Era bw'otunulira ku lisiti kigambibwa nti Rwanda eri emu ku mawanga wano mu East and Central Africa agasinga okufulumya n'oku-exportinga ebyobugagga eby'omu ttaka. Ebyobugagga ebyo ngenda bikugamba wetwogerera ng'omukago guno gwa Bulaaya European Union babadde balina endagaano wakati waabwe oyinza kiyita endagaano naye nga balina kye bayita Memorandum of Understanding wakati wa European Union amawanga aga mukago gwa Bulaaya n'eggwanga erya Rwanda. Bano nno nga balina kye nkugambye MOU oba Memorandum of Understanding nga bano bagamba nti bagezaako okusuubula oba bagezaako okufuna supply ebyobugagga eby'omu ttaka okuva mu ggwanga erya Rwanda. Kyokka jjukira bakugamba nti eggwanga lino teriyina yadde ekirombe gye liyiikuula ebyobugagga bino era statements zo ziwulira abantu bajja bamanya eby'omunda bazze nga bavaayo ne bategeeza ensi kyekituufu kiri nti gavumenti y'eggwanga erya Rwanda ebyobugagga byetambuza era n'ebitunda mu mawanga amanene ebyobugagga bino byogerwako ng'ebyo ebibadde bisimibwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kyokka ng'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo nalyo lyavaayo ne litegeeza nti bannange ekyaleetera Rwanda okubeera ng'ebeera emabega w'abayeekera ba M23 kusima golodi waffe kusima byabugagga eby'omu ttaka babeere nga babye exportinga mawanga agali ku lukalu lwa Bulaaya. Kakati tulira Parliament ya European Union kyegambye wetwogerera ng'endagaano eri wakati w'eggwanga erya Rwanda n'amawanga agava mu mukago guno ogwa Bulaaya essaawa yonna egenda kuba ng'esazibwamu era bino byatudde ennaku z'omwezi nga 25 mwezi gwa 2 mwaka 2025. Ngenda kusomera ekiwandiiko wano okusinziira ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga euronews.com be batutegeeza ensonga eno nga bagamba European Parliament calls for suspension of minerals agreement with Rwanda over DRC tensions. Kyomukago gwa Bulaaya Parliament yaabwe batudde ne basalawo era ne bassa kimu tuyimirize era tufreezinge enteekateeka yonna ebaddewo enkolagana yonna ebaddewo diiru zonna ezibadde zitugatta ku ggwanga erya Rwanda oluvannyuma lw'okuba nti baalumba eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Omukulembeze w'eggwanga eryo amanyiddwa nga Felix Tshisekedi Shilombo we yavaayo neyekubira enduulu n'ategeeza nti bannange banneyiba bantawaanya banneyiba bajja mu ggwanga erya DRC ne baba nga babba ebyobugagga eby'omu ttaka newankubadde abamu babadde bamanyiddwa era abamu teboogerwako. Kakati wulira tukyagenda maaso n'okuba nga tukutuusaako nkugambye Rwanda ebadde erina endagaano oba enkolagana kyetuyise Memorandum of Understanding MOU n'omukago gwa Bulaaya European Union nga balina enkolagana eno ey'okuba nga Rwanda ebasapulayinga ebyobugagga eby'omu ttaka omuli kye bayita tantalum mulimu ekyobugagga kye bayita tin
jukira eggwanga erya Democratic Republic of Congo eggwanga ddene era ligambibwa okubeera nga lirimu ku mawanga agasinga obunene ku nsi kuno, ate nga bwe twogerera era eggwanga lino lyerisingamu ebyobugagga eby'omu ttaka. Kigambibwa okwetoloola ensi yonna nti eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo tewali ggwanga lyonna okwetoloola ensi eno erisinga ebyobugagga eby'omu ttaka naddala mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga bwe biyimiridde era nga bwe tuzze nga tubikuwa kakati wuliriza. Mulimu ekyobugagga kye bayita tungsten nga kugase ne golodi, waliwo n'ebyobugagga bye bayita lithium n'ebyobugagga kye bayita rare earth. Ebyobugagga bino bibadde bitwalibwa mu mawanga agali mu mukago gwa Bulaaya, omuli amawanga nga Germany, omuli amawanga nga Bufalansa, Bungereza n'amawanga amalala. Kyokka ng'eggwanga erya Rwanda lyogerwako nti erimu ku mawanga agasinga okuexportinga ebyobugagga bino, kyokka nga bwe nkugambye nti eggwanga lino erya Rwanda tebalina yadde ekirombe mu ggwanga lyabwe gye bagamba nti gye bayiikuula golodi, gye bayiikuula ebyobugagga eby'omu ttaka, kyokka ate nga boogerwako ti be basinga okusapulayinga ebyobugagga bino naddala mu mawanga agali ku mukago gwa Bulaaya, abali mu mukago gwa Bulaaya. Kyokka kati we twogerera nagwo gutandise okubanga gubavaamu. Wulira we bagambye okusinziira ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga Euronews nga batugamba the European Parliament is urging the European Commission to backtrack and suspend the critical minerals agreement with Rwanda in light of the military escalation in the North Kivu region of the Democratic Republic of Congo. Nti omukago ogwa Bulaaya jjukira gulina Parliament nga bwe nkugambye. Parliament yaabwe bali mu kukola kaweefube era nga bakola ekisoboka okulaba ng'eggwanga erya Rwanda balibonereza oluvannyuma lw'okuba nti lyavaayo ne liba nga liwagira abayekera ba M23 okuba nga batataaganya emirembe mu ggwanga erya DRC, Democratic Republic of Congo. Jjukira mabegakaawo abayekera bano baavaayo ne bategeeza nti ffe ekigendererwa kyaffe si kyakuwamba Congo, wabula twagala kununula bannansi abali mu ggwanga eryo abali mu kubeera nga bacunyizibwa. Kyokka wayita ebbanga ttono nnyo oluvannyuma lw'okuba nti baali bamaze okuwamba ekibuga ekimanyiddwa nga Goma ne bakkirira mu Maserengeta mu province emanyiddwa nga South Kivu. Eno nayo ne bawamba ekibuga ekimanyiddwa nga Bukavu. Kyokka bwe baamala ekyo ne bavayo ne bategeeza nti tulina enteekateeka etwala olutalo luno paka mu kibuga ekimanyiddwa nga Kinshasa. Jjukira kino kye kibuga ekikulu eky'eggwanga erya Democratic Republic of Congo, era gavumenti ey'omukulu amanyiddwa nga Felix Tshisekedi gyetuula wano mu bufunze baba bategeeza nti ne gavumenti tulina essuubi ery'okugiwunzika. Bano no bayambibwako Paul Kagame Rutagambwa akulembera eggwanga erya Rwanda n'amagye ag'eggwanga eryo agamanyiddwa nga RDF, Rwanda Defence Forces. Kigambibwa okuba nti mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nabo gye bali era bali mu kuwa backup, kye tuyita backup abayekera aba M23. Kakati we twogerera Parliament ey'omukago gwa Bulaaya emaze okuba nga etuula era nayo neeba nga yeegatta ku mawanga amalala okuba nga banyonyola mu mbeera gye baagala okubeera nga bateeka ku ggwanga erimanyiddwa nga erya Rwanda. Kakati wuliriza wano nga bagamba nti endagaano gye balina nga European Union nti bali mu kuwaliza wa Parliament eri mu kuwaliriza n'okusindiikiriza Commission backtracking era suspending kye tuyita Critical Minerals Agreement. Endagaano yeri wakati w'eggwanga erya Rwanda n'amawanga ag'omukago gwa Bulaaya oluvannyuma lw'okuba nti baalumba eggwanga erya Democratic Republic of Congo ne baba nga ate baamenya kye tuyita international law. The violence in Goma perpetrated by M23 rebels with the support of Rwanda Defence Forces RDF inevitably compromises its integrity. Nti okulumbibwa kw'ekibuga ekikulu Goma, kikiri mabegakaawo baavaayo ne bategeeza ekibuga ekyo tukiwambye ekimanyiddwa nga Goma era we twogerera kiri mu mikono gyaffe ng'aba M23. Kakati bano bagamba okulumba ekibuga ekyo era ekikolwa ekyo ekya M23 okulumba ekibuga ekimanyiddwa nga Goma, ekibuga ekinene era ekikulu mu province emanyiddwa nga North Kivu, ne bavaayo n'okwewaana ne beewaana nti ffe ekibuga kino tukiwambira kiri mu mikono gyaffe ate essaawa yonna olutalo luno tulwolekeza gavumenti y'eggwanga eya DRC. Kakati wuliriza bano bagamba nti ekikolwa ekyo abayekera ba M23 kye baakola kikolwa kibi, kyokka tukimanyi bulungi nnyo nti kino bakikola nga bali backed up era nga bayambibwako gavumenti y'eggwanga eya Rwanda eno ng'ekulemberwa si mulala amanyiddwa nga Paul Kagame Rutagambwa. Kakati tulinda ki era ddala twagala bamale kutuuka ku mbeera ki okulaba nga embeera eno tugirinnyamu ne tuba nga eggwanga erya Rwanda tulibonereza nga nabo bwe bali mu kubeera nga baleeta obusambattuko mu ggwanga eryo. Nti kino kirinnyirira emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, kirinnyirira emirembe egy'ensi yonna. Kakati nno ekiwandiiko bwe kiti bwe kigamba, tukyali ku kiwandiiko ekiteekeddwa ku mukutu ogumanyiddwa nga Euronews.com. Wuliriza. In the Strasbourg chamber, the EU Commissioner for the Mediterranean Dubravka Suica
clarifies Brussels' stance. The purchase of metals and rare earths will continue. Its suspension could be self-defending because it would break human rights obligations placed by the EU. Waliwo ono nga badde atudde mu chamber gye bayita Strasbourg chamber. Ono nga yakiikirirwa banga yavunaanyizibwa ku kiyitibwa Mediterranean ne kye bayita Dubravka Suika. Ono ng'ava mu kibuga Brussels ye ku sayidi ye avuddeyo n'ategeeza nti nze bannange sijja balimba ekyokugamba nti tukube sanctions era tuteeke obunkenke n'embeera yonna ku ggwanga erya Rwanda. Ekituufu kiri nti tuba tupapye kubanga waliwo enkolagana eri mu buwandiike n'ensonga endala z'awadde. Bw'atyo ye bw'ategeezezza banne ne bamugamba ssebo kino eggwanga erya Rwanda kye liri mu kukola bali mu kubeera nga balinnyirira mirembe egy'abantu ba bulijjo mu ggwanga erya DRC oba Democratic Republic of Congo. Wano nga bagamba in the resolution adopted yesterday with 443 votes in favor, 4 against and 48 abstentions, MEPs strongly condemned the occupation of Goma and other territories in the Eastern Democratic Republic of Congo, a region rich in minerals, by M23 rebels and the Rwanda army. In the text, the European Parliament underlines the indiscriminate attacks, unlawful killing, rape and other apparent war crimes that have occurred in recent weeks in the DRC-Rwanda border. Bano bavumiridde era ne bataakaka oluvannyuma lw'okuleepinga abakazi, okuteekawo obunkenke, okulinnyirira emirembe n'okutta okutali mu mateeka, okutta okw'abantu ba bulijjo abali mu bitundu naddala ku njegoyego oba ku nsalosalo wakati w'amawanga gana abiri, eggwanga erya Democratic Republic of Congo n'eggwanga erya Rwanda. Bano bagamba kino kimenya mateeka era kigambibwa okusinziira ku kiwandiiko kino nti ababaka 443 bano bakkiriza nti ekituufu Rwanda kye yakoze oba kyekola mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ng'eri mabega w'abayekera ba M23 si kirungi era kimenya mateeka. Bali 443. Ababaka bana bokka bano nno be babadde nampawengwa. Ababaka 48 be babadde bagamba kino tukireke, naye nga nkugambye 443 bano bakkiriza ne bagamba butuufu eggwanga erya Rwanda kye bakola mu ggwanga eryo si kirungi yadde eddakiika n'emu mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kubanga bali eyo balinnyirira mirembe. Ekiwandiiko kinene nnyo naye nkuwaddeko akatono. Nja kusaba ogende ku mukutu baguyita euronews.com ojja kubanga ate osangayo ebisingako ko awo bwetyo bwe tubeera nga ate tutambula tukutuusako ekitono kye tuba tusobodde, then oluvannyuma ne tukuwa source naawe oba oli awo n'ogenda mu maaso n'okubanga ate oyongera okukola okunoonyereza ku nsonga gye tuba tukuleetedde. Red Zone TV kwoli bali kubanga okyagobera na gy'osinzira okubanga gy'otulabira ate nama kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga ate tuwuliziganya tukyagenda mu maaso n'okubanga tukusakira tukomawo ne updates endala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.